Poliisi yeezobye n'ababaka ba Paalamenti abakiikirira Kampala omuli Moses Kasibante, Alan Sewanyana wamu ne kansala wa KCCA Muhammad Segirinya bwe babadde balambula ku batembeeyi abagobeddwa ku nguudo za Kampala. Bano basoose kubuuza ku batembeeyi omu ku omu nga bwe babagumya nti ensonga zaabwe za kutwalibwa mu Paalamenti zisobole okugonjoolwa. Ababaka balambudde enguudo za Kampala eziwerako ng'abantu bwe babakubira mu ngalo okubalaga essanyu lye balina okubalabako. Okulambula kwabwe tekututte ebbanga ddene, poliisi erwanyisa obujagalalo n'etuuka era esookedde ku mubaka wa Makindye West Alan Sewanyana ne kansala w'ekyebando Muhammad Segirinya beetutte nga tebalinnya okutuusa bwe basudde mu kabangali ya poliisi ebadde ku mwala gwa Nakivubo. Segirinya asoose kwezooba ne poliisi okumuyingiza mu kabangali yaayo, wabula oluvannyuma poliisi emusinzizza amaanyi n'emutwala ng'atolotooma. Sewanyana abadde yeeremye okuyingira mu kabangali amaze kusambibwa mugere n'alyoka aggwerayo. Ye munnaabwe bwe babadde Moses Kasibante yeemuludde ku poliisi wabula oluvannyuma emusanze ku luguudo lwa Nakivubo Muse bw'emuyooledde bw'abadde ayogerako eri abatembeeyi. Wabula wabaddewo akanyolegano poliisi bw'ebadde emukwata olw'abatembeeyi babadde ayogereramu okugezaako okutangira poliisi okumukwata. Abatembeeyi abakolera ku luguudo luno basigadde bakukulumira poliisi nga baginenya okukwata abantu be bagamba nti ly'eddoboozi lyabwe. Kusajja bakwata waaki? Adange byagero tuwentu byatubye amakulu bitegirikika. Halina otutuuza atubuli ekiriwo. Oba tudda ku street tuddeko. Omukulu Kasibante bamukutte bubi nnyo. Nze siri musanyufu nganze abantu abatuvaayo tuwolereza ng'abatwala nga babbikayiwula atereza abasajja be. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Felix Kaweesi ategeezezza nti kimenya mateeka okuleeta obujagalalo mu kibuga wamu n'okukuba enkuŋŋaana naddala nga poliisi tekuwadde lukusa. Byonna bye bakola bwe biba nga bimanya mateeka tebijja kukkirizibwa kubeerawo. Ate ekituufu kyo kiri nti bimenya mateeka kubanga tebaategeeza ku poliisi ate tewali poliisi tesobola kubakkiriza kuteeka bwegugungo mu kibuga Kampala wakati. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.